Mwasuze mutya mugamba mutya baganda bange abalungi banna Uganda. Ono Aunt Kaduuka. Kakati nze bansiba awo mu campaign. Atera ne babako n'endagaano ze bansayiningisa. Naye endagaano ezo sirina bwe ngenda kuziyimirirako nga ndi munna Uganda alaba ebice ebigenda mu maaso. Mbadde nsaba era bwe kiba kyetaagisa kukwata bipande tuyimirirewo ku lw'abasomesa kubanga abasomesa balina obuzibu bumu. Batendekebwa butaleekaana, batendekebwa okubanga basigamu ffe oba abaana be basomesa mpisa. Naye nga bw'oba otunudde ku bice ebigenda mu maaso mu ggwanga, mazima buntu bulamu ki bw'oyagala abasomesa babeeremu. Abasomesa ye example ya buli muntu yenna asobola okukwata ekkalaamu. Oba wakoma mu P2 yali musomesa, oba wakoma mu P3 yali musomesa, oba omaliriza okusoma yali musomesa. Okuviira ddala mu kolona eyasooka abasomesa tebatunulwako. Bwe kiba kitwetaagisa kuba bipande, kutambula na bipande, kuyamba musomesa kubanga y'omusomesa atya bw'atyo bw'ali bwe yatendekebwa kusirika kusiga mu baana oba mu bantu mpisa. Tugenda kukikola. Babeera mu kolona eyasooka tebafuna kyakulya. Bayirawe be bantu abali balina n'okusookerwako okufuna ekyokulya. Tubaddewo ne pages. Bameka kumwe yali apostinze ng'ayogerera omusomesa. Bannange Uganda efuuse ya nakyemalira. Buli omu yeeriko bw'omu. Awatali kutunuulira bantu bayimirizaawo. Ne speech ze muwa Prime Minister, President ze mwogera mu Luzungu ne zigenda viral. Zonna ziri mu Luzungu. Musomesa gwe njogerako. Njagala nkubuulira amazima. Abasomesa batuuse okubanga ne mu masomero tebagenda kuddamu. Kugendayo omanyi lwaki? Nze nyina abasomesa basatu bempe emirimu. Mbalina wabeewajja. Baveeyo nze mbakozesa okuli ne muganda wange. Basatu. Okuva mu kolona asooka omu akola mu kaduuka, omulala namukolera omudaala gw'ennyaanya, omuganda wange ankwasaganyizaako mirimu mirala. Abasomesa mwaka babuuzako nfunda mmeka nti balina ne ssente za rent. Bannange mukimanyi nti ne mu kusomesa okubasasula lutalo. Mukimanyi mubatamizza omulimu gwabwe completely and also bali matafaali bapima minaanansi. Ogamba n'omusomesa nti mbadde njagala ndeeta omwana wange omukookinga nakugamba nti nze ngenda ku mudaala gwange ogw'ennyaanya. Nze kye nnyinza okugamba mwami Museveni, ogenda kukola ekintu eki? Ogenda kukolayo ministry egenda okuleetera abasomesa, ate olina kubaleetera bantu ba wansi, abasomesa aba wansi basobole okukonvinsinga bannaabwe okuddamu okusomesa abaana. If not, tewali adda mu busomesa. Oba ogenda bateekako gunpoint, babalinze nabo. They are not going back to teach anyone. They are not going back to schools. Kubanga tebayambiddwa. Be bantu abalina bebandisookeddwako n'okuwa emmere. Be bantu abandiwadde allowance. Muli wano muli kuba DJ bayingidde, simanya wa mwami Salimu Sale, simanya babawadde emmotoka, simanya babawadde ssente. Bannange okusabiriza mazima we mutwagala. Mwagala ffenna tubeere bakusabiriza. Mwagala n'atudde mu kibiina n'amala ebitabo bye n'asoma n'amaliriza era naye njije Aunt Kaduuka yabamuwa omulimu. Because emirimu egimu egya gavumenti tulinga ffe abagikola abantu ba wansi. Nze nyimployinga abaana bawera 200. Naye mbimployinga mu budduuka kutunda minaanansi. Nina abaana abato bempadde emirimu ng'omubuuza emyaka emeka 15. Naye n'omuteeka mu kaduuka. Munnange wakati tukyalina kyakulya anti nyamba. Nalabye bagamba nti ogaba emirimu. Bannange, what is going on? Abaana baali baguba ng'olwedde basoma. Kati myaka 2 abaana bakukuba basomesa. Lwaki government temuteekawo measures abaana ze balina okutambulirako? Kati kino ekibiina simanyi ekya UNATU. Ono omwami yali akikulira ono omwami yani ono? Ye mwesige yani.
kati naye olwafunamu yeenoonyeza bibye yasirika buli gwe bakwasa kasente ng'asirika oyo tweheyo gwe kasita bakuwaamu kasente mwami tweheyo oliwa buno buvunaanyizibwa bwammwe mubukute ne mubukwasa ffe be mutwala ng'abatategeera abataasoma okitegeera oluba w'akasente nga gw'olaaza akasente n'otamanya nti okujjako mutugambe nti abaana abamwe basomera Bulaaya mwami tweheyo mutugamba abaana abamwe tebali wano ku butaka kyemuba mutugamba nti mmwe munnange musekiwalinga future y'abaana bamwe eri sekiwad mulinga abatazaala mulinga abatalina baana. What is going on in Uganda? It's high time we Ugandans to stand up together to yamba abasomesa. They are dying. Bafiira munda omuntu omukonvinsinga ote sawa zino okugenda mu busomesa dde asoma obusomesa you people. Oyinza mugamba kikate sawa zino newe bamusibye ne bamugamba talina gy'akola muli kuba promoters buli omu agenda kubeera bloga kujja ku media kuvuma abantu okwonda gwa mulimu because not all of them are paid. Mulowooza buli omu yenna agenda kujja ku media atandike kuvuma abantu abatasaana kutula balina kutuula mu bifudde bya Bayibuli kati nti simanyambu mu Yesu yagamba mbu alikwata omukopi n'amutuuza n'obulangira mukwano eno Uganda si ya Bayibuli yokka erimu n'ebikolwa. Omuntu asome ng'alina wagenda okujja omulimu omuntu asome ng'alina ukyasomerera mulinga abagamba nti okusoma tekirinaako wadde omulamwa. We are just wasting time and energy. Kyova olabanga temukirowooza nako nti amasomero gaggulewo. Mwami Museveni njagala nkubuulira amazima wandibadde okuba toki mu basomesa wandibadde obatunulako n'olowooza kiki ekigenda okulako because they are proudly nga bakuba matafaali kati they are too proud. Obasanga ku mmotoka z'amanda someone speaks English n'omugamba naye olw'oluzungu dagamba nze nali musomesa tebakyaswala kutambula nga bambadde empale z'ebituli batambule n'ebigaali. How are you going to convince them? Ogenda bakwata kifuba nti ebya wano bya kifuba muddemu musomesa abaana baana kibe bagenda okusomesa kati bonna abalina embuto. Native stations they are too proud. Native stations muli proud okubanga mupostinga muli proud so proud nga mupostinga simanya mu kitundu bwekiti abaana abakafuna embuto bali 98%. Mu kitundu bwekiti you are proud when posting such news. Byemunyumirwa naye ekisinga okwewunyisa mwenna mulina n'abaana muzaala namwe ababiposting. Gwolowooza kigenda kukoma kuwa Aunt Kaduuka ali obubi? No, the same thing is going to happen. Bana Uganda, what's going on? Why don't you wake up? Banange mutukonyeza mutugubiza. You already set tuwulira naye byonna bye mukola biraga nti olaba muganya okufa ku baana abadde balemeddwa okusoma ennaku zino nga ba mitwe minene. Simanyi gino emyaka ebiri gye batutoba tulinawo omwana. Simanyi. Are we going to kill them? Mutunulira omusomesa ddeyo. Mutunulira omusomesa. Nebaza nnyo isima olekisasize bulijjo simanyi nti olina n'amagezi. Wavuddeyo n'oyogera n'empuliranga simanyi na kumanya. Weebale nnyo okubanga naawe otuuse n'olabanga akasente ke mutwala okatwala omu ku omu tekayina kye kakuyamba. There are people who need that money. Abantu abo beetaaga okufiibwako. I'm saying this for God and my country. Nabagambye nasayininga endagaano nga nva mu kkomera. Bingi bye nasayiningira naye how long will I keep quiet? Kubanga nze nyina bempa emirimu kugambye nga basomesa. Bannaye nga abamu bagamba nze sibiddamu. Muzeeyi Museveni tunuulira ku bantu bano sebo. Batunuleko funa ministry nga bwe nkugambye nze mu ndowooza yange awatali ministry ate ng'ekulirwa musomesa wa wansi. Basobole okulimbirira ku bannaye basobole okuddamu okusomesa abaana. If not Uganda mugiwaddeyo.